Uganda emu ku mawanga agabadde gateekateeka ttiimu okweteekera empaka ez'ensiyo n'ez'omuzannyo gwa Ludo nga zino zibadde ziteekwa kubeera mu ggwanga lya Nepal ekintu ekitasobose olw'ekirwadde ki coronavirus. Nvudde Nepal badde ngenda kugendako Netherland, Denmark, mpiteko Australia ne Hungary. Ezo nsi nyambadde nazitambulamu nga sinakomawo Uganda just okakasa nti omuzannyo gwaffe amateeka gano amapya gatambula bulungi kubanga ffe mu International Judo Federation kye tukola nti kakiiko kano ak'abantu abakulu abana buli wabaayo event ey'amaanyi kootale mwena mugabana ku buvunaanyizibwa obw'enjawulo then koota endala ne mubeera nga musobola okutuula okukola ripooti mu nsi z'oba ogenzeemu. Ttiimu y'abazannyi 10 yabadde eri mu kutendekebwa nga beeteekera empaka zibadde zigenda okuzannyibwa mwezi ogujja. Amyuka pulezidenti w'ekibiina ekitwala omuzannyo guno mu nsi yonna Hussein Kalule yategeezezza bino wabula n'ategeeza abazannyi b'omuzannyo gwa Ludo ogenda mu maaso nga batendekebwa. Omuzannyo guno gusoberwa bulungi naddala empaka za 1-on-1 ezituyita ez'ekifuba zisobola bulungi okuzannyibwa ku online era kyaliwo edda era records ziraga nti waliwo n'abaali bawangudde emisipi ku online. N'olwekyo International Judo Federation twatandise okulowooza ku kintu ekyo okuddamu okuzimba ekintu ekyo abantu nga basobola okuparticipatinga online. Zino zeegasse ku mpaka endala ezisazibwamu okuli empaka eza Olympics, empaka eza Athletic Championship ewamu n'eza Africa Cup of Nations mu kiseera kyekimu n'empaka ez'amasomero ewamu n'amatendekero g'ewaggulu zisaziddwamu nga zino zibadde za kubeerawo omwezi ogujja olw'ekirwadde kya coronavirus. Twali tumaze okukwatagana ne universities okulaba nga omuzannyo gwaffe tugutwala mu universities omulundi ogusoose naye ne tufunamu kati buno obuzibu buli omu akimanyi ekiriwo mu nsi yonna coronavirus COVID-19 ne tuyimiriza enteekateeka eyo naye kino abazannyi baffe ne bacoaches ne bajudges bakikozesa ekiseera kino okulivayizinga amateeka. University 10 ze zibadde z'akamalo kakasa okwetaba mu mpaka zino ng'ate g'amasomero gabadde gaweredde 20. Andrew Kigundu, BBS Serifayina, Gamboze mu Diro.